kakati buli kulonda twine manifesto tulebe kisubiza abantu batugenda kukola kino kakati tugenda kukyusamu ebye tukozeeko biwedde naye waliwo bitandaba kugwa ate waliwo n'ebipya ogesa tugenda kitalo nnyo kitalo ddala information gwe tuli mu kufuna Vejinja nkugambye si birungi ebya Honorable Aitwala Rebecca Kadaga nkugambye abazungu abasawo biki bye bamubuulidde ku bulwadde bwe gweyagala bumanyako mu maaso ogenda kubeera nga mbukunywera mbukuleetedde naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebeere ng'esobola otambula etuukirawo bonna abandi yagadde okumanya kwino information ddala abaana b'Ejjinja abaana b'Iganga abaana b'e Kamuli maama wammwe ebya ddala embeera ye sinungi olunaku olwaleero nga bwe nkugambye abazungu basobodde okubeera nga bamukolako kye bayita diagnosis okusinziira ku vidiyo wamu n'ebifaananyi ebyasobodde okubeera nga bitambula olunaku olw'egyo mujjukire bulungi abadde ali mu kwanjula portrait ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abazungu bwe bakirabye ne bagamba nti naye bannayuganda kiki abafirika lwaki mwagala kubeera nga mweta depression ate bagambye nti obulwadde bwe buviira ddala ku depression ya politics bwana bavudde ku politics kitegeeza ajja kubeera nga regaining omubiri gwe enviiri ze ziddemu zikumere bulungi nnyo wano wennyini njagala nkubuuze singa abadde maama wo wandimukkiriza okubeera nga afuga mpaka ssaawa zino wandimukkiriza okubeera mu politics mpaka ssaawa zino kubanga ssente alina buli kimu akirina kugambye tewali kyatayina njagala okyokolaba vidiyo engeri gyayogeramu male nkubulire ebyawumaleseka maaso awo bikambwemuko kakati buli kulonda twine manifesto tulebe kisubiza abantu batugenda kukola kino kakati tugenda kukyusamu ebye tukozeeko biwedde naye waliwo bitandaba kugwa ate waliwo n'ebipya ogesa tugenda kisanja kitugenda kuba nuclear power tekyaliwo luli tugenda kuba ne airport empya Ejjinja tekyaliwo luli tugenda kweyongera enguudo endala so okwongera kubiri tugenda kwongerako ebipya kakati twatandika ne PDM etambula tujja kwongeramu ssente disitulikiti ennene zigenda kweyongera okufuna ssente ezimu abantu abangi then twagatamu nti abalema n'ababayamba nabo tuwayo ka ssente nabo nabafuna ssente ezibakozesa ne industries tufunye industries nyingi zijja kutuwa emirimu abaana bajja kufuna emirimu chairman of the party to be used on posters, on the manifesto, on t-shirts by all the members of the party, and also inform them about the theme, which is in English, the future. So we are telling them that we are moving to another level of the future, where we shall go to middle level income, because we have been just below, but now I think we are getting there. We are already in technology age. We are making drones. We are making so many things. We are making buses, which we are not doing before. Soon we shall make aeroplanes. Yeah. Alright, ebyo nga tubivuddeko nkugambye penge hakiguddeko abaana ba National Unity Platform finally bamuguddemu ntino state agent era ali mu kweyogereza abaana ba National Unity Platform so that bamusembeze abeere nga asobola okuwaayo ebyama wamu ne details manifesto ya National Unity Platform eri abasajja ba NRM nga gwe olowooza penge ebyaddala ambega obanda tusokolabe omaliseka alina byaleese mu maaso awo tumale tweyongereyo penge sebo emisinde ngojja mingi walirinyemu otandise ku amplifying ba mindset betwabba ne tubatuuziza ddala ku ttaka biri abiri mugumu twakkuba ne tukutuusaayo n'otulaga nti olokose okomyewo bwe wakomawo wasooka n'okola content nga bwa mirembe kati omaze otulinnyiramu n'oddayo mupenge olyawemula nodda ku mukazi gwe bawase embaga n'omuwemula n'omutuusaayo kintu ekyo kyannuma ninga kati onaanyiiza ekyo busungu ki oli waba yakolako byekiyaye yabivaamu ffenna tetubadde balutuukirivu nodda n'owemula omukazi kubanga talinayo wadde kyakuwadde n'omuwemula mukazi wattu yalokoka alaga ensi yamutuusaayo naye n'akola ki nadda era bye yakolanga takyag'omuwemudde kati mukomyawo mindset bwe twakubedda bwe twatuusaayo olowooza tukutunuulidde otulimba golowooza ogenda tulimba oli mu kukuŋŋaanya bubuloga bonna bwe twasuula mwagala mwekuŋŋaanye mukoleko alliance musabe ssente za Museveni nga bwe mwakikola ku mulundi guli
olaba ovumo oyo atalina kyakkoze kati olwo Museveni ng'akuwaddeyo $3 million mu 2021 nze nalowooza Museveni akuwadde na ssente nnyingi nnyo era nalowooza obulamu bugenda kukyukira kubanga mwe mwatandika okumalangamu bannayuganda amaanyi nti Kyagulanyi talina gy'awangudde naye ogenda okulaba ng'era obusajja busigala bunaku kali awo leero kavumyo n'enkya kavumyo oli ogenda okatunulira ng'era kanaku era tekayina kye kayina mwana teri kyannumanga kuvuma mukazi talina kyakkoze bali mu mbaga zaabwe awasizza mwami we afumbiddwa kwe nodda n'omuwemula n'omukomyayo bye twali twabigoba ku intaneti wano ekyo nkikubuulira twali twabigoba buli lutalo olukuba comrade obanga agufunye ng'omukisa nga naawe oyisaamu eddoboozi lye erikuba nkwegendereza ebbanga nkwegendereza oyagala kutuweteramu kutukubiramu ncungwa otulinyiramu weefuula omu ku ffe naye nga toli nze nkulaba. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno Lukwago tuyabo bate bakumegge magendo mire mpeke funa eddagala mire eddagala lya fitina n'obujja n'obukyayi naye ze endwadde za bwavu ekyobutama bannange njagamba bwe endwadde z'obwavu kasita obaanye fitina effubiti zeffutwa n'obutayagaliza endwadde za bwavu Lukwago alina endwadde z'obwavu kyobanga Katonda amusimidde awo bo bagenda mu gavumenti ya Museveni bafuna ssente bagenda basala omusajja bagula emmotoka empya balina amalwaliro amangi agabajanjaba abalwala adduke Kenya lwaki tejjanjibwa wano n'olwekyo kyenjagala okutegeeza bannayuganda bane bannakampala mwenna nti mugjeeko ebizibu by'abantu ebyafuuka ebikolima mu nsi yaffe abantu bangi bagenda boogera n'omubuuza wali ogenzeeko ebulaya n'okuba ekyeyo n'odda wano n'ozimba mu Kampala nga tewali naye bakutta abaana abato babakutte mu bwongo psychologically bo balima nti Uganda mbi etiriko omusaayi mo bazimbe ebizimbe bagule ebizimbe bagenda bwe badda bo bagenda bwe ne bajjanjaba ku ssente za gavumenti bwe munnayuganda ne bakusirwaza ne bagamba nti Uganda mbi etirika waliyo nkuba kye yalina ekizimbe mu kibuga Kampala osobola mumpa Lukwago twesonyiwe Katonda agenda kwoleka Lukwago Katonda agenda kukwanika omutima gw'omubi Katonda agenda gwanika one time etuwa Kampala kijakera kumata kikwetamu bana kwetamu emeka bali mu kuyamba abantu ekyo kitukateko ngaffe ffe tulina kitandikirako okulanga tukulakulanya ensi yaffe bazimba abantu awonya abantu endadde abantu bakolerewo olekana musajja gwoko ofengo ng'obungeeta